Haleluya, haleluya, haleluya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nebaza Katonda olw'amakya amalungi. Nebaza Mukama abukeesezza. Nebaza Katonda atuyisizza mu kiro okutuwa amakya amalungi. This is morning breakfast. Amakya ga leero tuzze n'olunyiriri luvudde mu kitabo kya Abaluumi essula y'ekumi olunyiriri olusooka. Romans chapter 8 verse 1 egambye bweti kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda. Nga sinagenda maaso kasooke nsomeseeko wano n'okutereeza ensobi ennyingi z'endabyo ku makya gali nga tuneeyongerayo mu maaso. Olaba abalina bayibuli zammwe zonna eziri ku masimu ze mwadawunloadinga ku Play Store. Kino ekigambo ekiri wano oluvannyuma lw'okuwandika ekigambo abooluganda ekiddako kigambo olw'okusaasira. Abalina essimu ez'oku masimu ekigambo ekiriwo tekijjayo kino kigambo nti olw'okusaasira, waliwo olw'okusaayi. So waliwo kyetuyinza waliwo kye bayita typing error okuva ku kompyuta. Essimu zonna eziri bayibuli zonna eziri ku lusimu tezijjayo kino ekigambo nti olw'okusaasira. Naye ate abalina ez'oluzungu eza handi copy n'ey'oluganda eya handi copy n'endala zonna version even ez'oluzungu eziri ku ssimu zikijjayo bulungi nti olw'okusaasira mu luzungu. Naye mu luganda abalina bayibuli eziri ku ssimu ez'oluganda ze mwadawunloadinga ku Play Store ekigambo ekiriwo kirala nnyo n'amakulu gaakyo tegategeerekeka. So osobola okitereeza n'olyoka otegeera Pawulo kye yali ayogera eri Abaluumi weewaawo kati ayogera gye tuli oba nze nziza okwogerako gy'oli. Era bw'omala ekigambo ekyo nti olw'okusaasira waliwo full stop 2 naye ate zitalina kubeerawo mu ssimu mu ku bayibuli eri ku ssimu. Ekigambo kirina kuddako ku lwa Katonda ne walyoka waddawo koma so si full stop 2 wakati mu lunyiriri. Ne Jerusalem olunyiriri luno waliyo koma naye ng'erina kuba full stop. Olina okusoma ennyiriri n'ozeegendereza nnyo n'ozeetegereza. Bw'alina bayibuli n'oba na bayibuli ez'enjawulo ne woba olina za ku ssimu zokka beerako ne version ez'enjawulo eza Luzungu, Luganda, Lusoga, Lunyankole byonna by'owuliriramu emirembe. Olabe ennyiriri zino zitambula zitya. Waliwo ennyiriri ezimu ezirimu full stop ennyingi, koma ennyingi, semikoloni ennyingi naye nga tebiri bw'otunuulira mu handi copy oba n'otunuulira mu version endala nga tebiriimu. So ebeera typing error eyaviira direct ku kompyuta naddala ku ssimu naddala ku bayibuli eziri ku masimu. Mukama bampe omukisa nga tweyongerayo kati kaneeyongereyo mu maaso. Olunyirugambye bwe luti nti kyenvudde mbeegayirira koma abooluganda koma olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe koma saddaaka ennamu koma entukuvu koma esanyusa Katonda koma kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. Full stop. Nebaza Mukama luno olunyiriri lwange naawe omuweereza ali eyo naawe agenda okuweereza Katonda naawe eyakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo kubanga ffenna twasaasirwa busaasirwa. Kyova olaba oba totereezeza kigambo ekyo ekyokusaasirwa n'olaba kiri ekiriwo mu abalina ez'oku masimu tebivaayo tebitegeerekeka. Naye olw'okuba twasaasirwa abooluganda Yesu yeebazibwe nga twasaasirwa Katonda fe okubanga tumumanyi ate nga tetumwogerako bwogezi kubanga abantu bagamba nti bamanyi Katonda naye nga boogerako mwogere. Ffe tumumanyi naye oluvannyuma lw'okumumanya twasaasirwa tumuwulira era tumutegeera. Kati oluvannyuma lw'ebyo byonna nga wasaasirwa n'obifuna owulira Katonda omutegeera omumanyi
era osobola n'okwawula ng'obadde weebase nomanya nina eddoboozi livudde eri mukama katonda ayogedde nange mu ngeri bweti. Waliwo amaloboozi mangi agayita mu mutwe gwo naye olina okuba ng'otegeera katonda n'okumuwulira n'okumumanya ng'osobola okwawula eddoboozi lye ku maloboozi ag'ebintu ebirala ebiyita mu mutwe gwo singa aba asazeewo okwogerako naawe. Abooluganda Yesu yebazibwe. So olunyi lugambye nti olw'okusaasirwa kwa katonda okuwangayo emibiri gyammwe, okuwangayo emibiri gyaffe, kye bayita okuwaayo emibiri gyaffe kwe kubanga omubiri gwo mulongoofu, omubiri gwo teguliko kunenyezebwa, omubiri gwo nga mukama agenda gukozesa nga saddaaka ennamu. Olaba tukwata ebiweebwayo ebimu eby'ekkumi ne tuwaayo mu kanisa, ekkanisa esobole okutambuza emirimu gya mukama katonda, which is very good. Naye naffe tulina okubeera abalongoofu eri emibiri gyaffe, kye bayita saddaaka ennamu era entukuvu esanyusa katonda, eweereza mukama. Tusobole okuweereza mukama ng'emibiri gyaffe tegiriiko kukola ki, kunenyezebwa. Naye emibiri gy'abantu abamu gyafuuka emibiri gy'omubi sitaani nga mukama katonda tasobola kukozesa, era omubiri gwo nga tegubeerangako saddaaka nnamu eri mukama. Naye weewaayo otya, olina okweyambula buli ekibadde kifugira mu mubiri gwo. Mwana myoyo mibi gino egy'okunywa omwenge, mwana myoyo mibi egy'obwenzi, mwana emyoyo emibi egy'obukaba, egy'okwaka. Kati ebyo byonna bwe biba nga onoosobola okubeera omubiri gwo gulina okubeera saddaaka ennamu esanyusa katonda era emuweereza. Olina obyejjamu byonna ne bikuvaamu, eyo ye saddaaka. Kati ate okuvaamu olina kuwaayo emubiri gwe eri mukama n'omugamba nzijjaamu buli kintu kyonna ekiremesa omubiri gwange okubeera saddaaka ennamu gw'okugukozesa. Oba ofuna olunyirikando kuddiremu lugambye nti okuwangayo emibiri gyammwe saddaaka ennamu. Kati emibiri gyaffe tugiwaayo eri mukama n'agikozesa nga saddaaka ennamu nga tuggyeemu ebyo byonna byolaba sitaani byateeka mibiri gyaffe otufugiramu, n'osanga omuntu ayomba. Kati omubiri gwo tegusobola kubeera saddaaka ennamu mukama gwasobola okukozesa ng'olina okuyomba. Olimu obwenzi, omubiri gwo gwayambala omwoyo gw'okwaka. Kati ogwo omubiri si saddaaka nnamu eri mukama okozesebwa. Actually ogwo omubiri guba gukyakozesebwa sitaani, mukama tasobola gukozesa. Kye bayita okukozesa nkuwadde nti waliwo ebiweebwayo bye tuwaayo mu kanisa ne bikola emirimu gya mukama eri ekkanisa. For example, bingi byesigenda kunnyonnyola, naye naawe kati nganze bwenjogera wano nempeereza okuyita ku ssimu kuno, naye mukama ng'akozesa nze ebigambo byo biyisa mu nze okujja gy'oli. Kati nze ndi mubiri, ndi yeekaalu ya mukama, era omwoyo wa mukama atula mu nze okunkozesa. Ekigambo ky'okuyita mu nze kiryoke kikutuukeko eyo. Naye omubiri gwange gunaabanga si mulamu, omubiri gwange gunaaba siguwadde eri mukama n'agukolamu ne gubeera saddaaka ennamu gy'akozesa, kiyinza okuba ekizibu nze okuweereza. Nsobola okuweereza nga mperereza mu magezi gange, naye omwoyo wa mukama ng'afuga, bino ebigambo si byange, bivudde eri mukama era omwoyo wa mukama akolera mu nze. Kati omwoyo wa mukama okolera mu nze, nsooka kuwaayo omubiri gwange nga saddaaka ennamu ng'ekikozesebwa, n'alyoka nkozesa ne ndyoka mpeereza eri ggwe. Abantu bangi emibiri gyabwe bagiwaayo eri sitaani nga saddaaka. Emibiri sitaani yagifugiramu, so si mukama yafuga. Naye ejjukira omubiri yeekaalu ya mukama mwatuula ng'afuga era ng'akola. Kati alina omubiri gwo ng'okimanyi twasaasibwa mukama katonda, kyetuva tulina okuwaayo emibiri gyaffe nga saddaaka ennamu
ekozesebwa esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe kwe kuweereza kwaffe n'amagezi. Kati tojja kusobola kuweereza Mukama era Mukama akukozesa okuweereza ng'omubiri gwo gulimu ebintu ebirala, gulimu ebyagukwata. Ojja kungamba ebyagukwata bitya? Nakugambye omuntu eyatandika okuba ng'adiringa mu kunywa omwenge oba omwenge guve nako, omuntu nga mwenzi, omubiri gwe nga gukozesebwa obwenzi, omubiri gwo nga gwaka, omubiri gwo nga gulimu omwoyo gw'okuyomba, omubiri gwo nga gulimu omwoyo gw'okukola ki, gw'okuvuma, omubiri gwo nga gwe kenyini nga gwe kenyini atambuza olugambo, kitegeeza omubiri gwe tonnaguwaayo okubeera saddaaka nnamu eri Mukama. Ebyo byonna obiwaayo eri Mukama n'omugamba naaza, tukuza, ajjamu buli kitali kya bwakabaka bwa Katonda, ajjamu ekibi so that Mukama osobole okunkozesa ng'ekibya kyo. Ffe tuli kibya kya Katonda. Kati ekyo kyokola ng'owaayo omubiri Mukama aguggyemu buli kintu kyolowooza ekibi, kwe kuwaayo saddaaka, kwe kuba ng'omubiri oguwaayo eriye nga saddaaka. Kuba byonna bwe bimala okuvaamu, kati omwoyo wa Mukama ng'atula mu ggwe, ng'atandika Mukama okukozesa ggwe nga saddaaka ye ennamu entukuvu ebimusanyusa. Kansuubira okitegedde. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, nkwebaza olw'amakya amalungi, weebale omusumba omulungi, weebale Yesu. Tukwebaza gwe Katonda eyatusaasira, tukwebaza gwe Katonda atuyambye. Tuwaayo emibiri gyaffe gy'oli Mukama nga saddaaka ennamu Mukama era ekozesebwa Mukama. Katonda ow'ekisa ekusanyuse. Buli kintu kyonna ekyali kyakwata omukyala n'omwami gwe nsaba naye Mukama, ng'ekintu ekyo kyalemesa omubiri gwe okubeera saddaaka ennamu, saddaaka entukuvu Mukama, nkwegayiridde kyoze mubiri gwe, kinaazeemu Mukama, kijjeemu Mukama, gy'olugambo mu bakyala n'abaami, gy'okuyomba mu bakyala n'abaami, gy'obukuusa, obuyaaye, obubbi, obulogo, gy'ebigambo ebibi mu kamwa k'abantu abamu Mukama, nga byakwata mu kamwa kaabwe nga byabafuukira ekizibu, era ng'emibiri gyabwe gyalema okuba nga gye gisobola okukozesebwa eri ggwe, nga gyafuuka emibiri gy'omubisitaani. Weewaawo nga bakwogerako era nga bagamba bakkiriza ku Yesu Kristo kubeera omulokozi waabwe, naye ng'emibiri gyabwe gikyalimu ebintu ebyakwatiramu ebyagiremesa okubeera saddaaka ennamu eri gwe Katonda omwesigwa, ekyagiremesa okubeera saddaaka, ekyagiremesa okubeera ekifu yeekaalu yo entukuvu. Nkwegayidde Katonda ow'ekisa, nsaba n'abakyala n'abaami bangi, naye ng'emibiri gyabwe gikyalimu embala embi, gikyalimu olugambo, gikyalimu okuyomba, gikyalimu obusungu. Ebyo byonna biremeseza emibiri gyabwe okubeera saddaaka ennamu entukuvu. Katonda ow'ekisa, nkwegayiridde, nkoowoola ekisa kyo n'omusaayi gwo, buli ekyali kyakwata mu mukyalo oyo. Katonda ow'ekisa, tunaaba mu musaayi gwo, tunaaba mu musaayi gwo buli kintu kyonna ekikwata omukyala n'omwami, ekikwata oyo omuntu gwe nsaba naye mu morning breakfast, ekimulemesa omubiri gwe okubeera saddaaka ennamu entukuvu, ekimulemesa okubeera ekiweebwayo eri gwe Katonda ow'ekisa, ekimulemesa Mukama okubeera omuntu atuukiridde mu kubeerawo okwo Mukama, ekyo ekimukwata ekimubuukira. Waliwo ebintu ebikwata abantu, emyoyo emibi egiviira esitaani. Nkwegayidde Katonda ow'ekisa, sisinkana omukyalo oyo, omunaazeemu buli kakika yenna, omunaazeemu okuva ku bwezinge bw'enviiri paka mu ntobo z'ebigere, ebyoyo ebibi eby'omulabe esitaani, ebyoyo ebijja bibuukira, ebyoyo ebikwata abantu ebibiri, buli ekyakwata omubiri ogwo, buli ekyakwata obulamu bwe, ekigambo ky'Omukama kikozi. Nkwegayiridde musisinkane Mukama, omunaazeemu ekyo ekintu ekibi, omunaazeemu Mukama ebibadde byalemesa okuba nga omubiri gwe guveera saddaaka ennamu entukuvu mu maaso go Mukama. Kwe kusaba kwange Mukama, kwe kusaba kwange Yesu. Weebale omusumba omulungi, weebale Yesu. Ayagala okuba okateeka emikono mu bbanga, gamba nti ayi Yesu, nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange endokosi, amanya gange gano googere gaddemu nate. Mugambe nti amanya gange gano gajje mu bitabo eby'okufa amangu, bitabo eby'endwadde n'okusira, n'ogateeka mu bitabo eby'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Amiina. Azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole. Nsaba Katonda akukamulemu buli mbeera mbi, buli mbala mbi, buli mwoyo mubi, buli bikolwa bibi eby'omulabe Sitaani ebikubaddemu,
obeere saddaaka ennamu entukuvu ekozesebwa mu maaso ga Katonda. Mukama bampeere mukisa banjagalire olunaku olungi. Emmanuel.